kale webale nnyo mulungi yekumidde ku Jonathan Exclusive webala kadde office awo oboli awo nolondawo channel yaffe nga gyogenda okubanga ogoberera olw'ebintu ebirungi bye tukuleetera oboli awo byoba weetaaga okubanga omanya mu mbeera zonna nakugamba we tuli okubanga tukuleetera side ya entertainment, side ya politics, sports wonna mu kifo kimu kyolina okukola kiri kimu beera ng'osubscribinga buli lw'olaba ng'oli mupya teweerabira kubanga otwegattako ate engeri yokka gy'ojja okutwegattako bulungi ejja kubeera ya kusubscribinga obeere part kuffe onyumirwe emboozi ze tukuleetera nze Jonathan Exclusive okubanga nkutuusaako program y'olunaku olwaleero wabula nga eggulo awe bwazibidde olunaku olwokusatu twabadde mu mawulire ag'okukwatibwa kw'omukulu Alien Skin we twategerekese nti yabadde n'emisango sanga ojadde mingi mwabaddemu ogw'okubba essimu era ogugambibwa nti gwe gwamutadde mabega w'emitayimbwa then mwabaddemu n'omusango gw'okulumba eddwaliro obooli awo poliisi gweri mu kunoonyerezaako okwongera okubanga ekuŋŋaanya obujulizi naye mu kyo waliyo ange endala gye natunuddemu obooli awo ne ŋŋamba nina okubanga ngireeta ate tube nga tugyogerako yeye side ey'eddwaliro y'amalwaliro complain gye bavuddeyo ne bakola ne bagamba nti omuntu waabwe tebategedde enfa gye yafuddemu oba eddwaliro tebabawadde information ntuufu ku nfa ya muntu waabwe omufubuka we badde bamuyita Jolam if I'm not mistaken yavudde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma okuba nti yadde yafunye accident ngenda kubanga ntambula n'omukulu Morris Mukiibi era akambe nga mukuwa kubuuzeeko ate tube nga tutambula mpolampola nange twakakisa kano okubuuzaako ate mu ngeri enjawulo n'okwebaza okufisa akadde naye bwe ziba ddakiika 10 newebeera ziba ddakiika 2 n'oba nga ogenda ku mukutu guno ate ebigenda maaso n'obyetegereza n'osobola okuba nga olina ky'ojjamu kubanga nze mu bulamu bwange kye kisinga okubeera ekikulu mu ebyo by'olabye mu ebyo by'owulidde n'obako ensonga gy'ojjamu ate ne banga oba oli awe kugattako okusookera ddala amawulire wagalabye nga bwe gaabadde and I personally ndabye abantu bangi bavuddeyo ne bakomplaininga ku malwaliro abamu bagamba edda twawuliranga nga bagamba mbu omuntu bw'agwa ku accident bamuddusa mu ddwaliro bamugjamu ebitundu by'omunda biki ebyo of which kyesinza kakasa because siina bujulizi ku kyo kyali mu kuwulira kakati then n'abalala bagamba nti amalwaliro agamu ago amanene we batwalayo omuntu basooka kulembeza kya ssente before bulamu bw'omuntu tiwabeerawo embeera ne bagamba gundi agudde ku accident bamuleese ddala kituufu ali mu emergency naani amuggiddeko asooka akole ki aleeteyo kasente embeera nga bwe wagirabye oli ayinza okwebuuza nti ekituufu kyeki mu mbeera eno naddala ya Alien Skin yabaddewo n'amalwaliro bino ebintu ebyabaddewo byattukiza embeera endala nnyingi obwedda ndaba abantu abakomentinga aboogera waliwo omukyala gwe nagoberedde ennyo ye Fifi the Queen ng'ayogeza obulumi ayogeza omutima ogulaga nti oba oli awo alina kyayiseemu ekitali kirungi ng'ali mu mbeera eyo ey'amalwaliro ate era mu ngeri yemu tulabye n'amawulire nga agogera ku bantu bangi aboogera ku bulumi bwe bayiseemu naye nga babuyitiddemu ku malwaliro obumu ku buzibu obuliwo tetunafuna ddwaliro livaayo oba oli awo lyo kwogera kyeriyitamu oba kye bayitamu n'ensonga endala ez'enjawulo nzikiriza nti ku nsi kuno tewali kintu kisinga bulamu muwendo era obulamu buno okubukuuma n'okububeezaawo mu mbeera gye tulimu twetaaga obujjanjabi obulungi obujjanjabi obulungi butwaliramu abasawo abakugu abeeyisa mu mbeera ey'ekikugu amalwaliro agayina enteekateeka ne systems ennungi ebyo nno nga bwe byegattira wamu kitegeeza nti omuntu n'waba alwadde n'agenda mu ddwaliro erina abakugu erina enteekateeka y'ekikugu erina systems ne processes ez'ekikugu omuntu oyo asobola okufuna obujjanjabi n'awona naye ate mu ngeri y'emu mu buli scenario toyinza kutunuulira ddwaliro lyokka njagala okuwa ekyokulabirako tulina abantu bangi abafa nga bali mu transit nga baddusibwa mu ddwaliro oluusi
tulina abatukane mu ddwaliro nga bafudde nga balese tebategedde nti gwe balese nti mufu kati blame esobola ogenda ku ddwaliro nti omuntu afudde nga mulagajjadde naye tekijjaawo nti waliwo n'abasawo abalagajjala omuntu n'afa mu mbeera bwe tatulaba incidents nyingi nnyo nga abantu abamu bafunye n'omukisa okugenda okuloopa amalwaliro abamu n'okuwangula ne bawangula naye bwabadde bulagajjavu abakyala abali mu kuzaala abantu abakubwa eddagala oba oli awo etali ttuufu n'ebirala ebyenjawulo era tulabyeko n'embeera nga n'amalwaliro agamu si matuufu clinics ozabe nga bazigala ezitalina layisinsi tulabira ku basawo abafere ng'oli yakolera mu linnya lya muntu mulala ng'alina abantu balongoosa talina kubalongoosa scenarios nyingi naye njagala okujja ku this specific case eddwaliro lyonna kati particularly kangende ku ddwaliro ly'Ensambya kuba ekyamazima eddwaliro ly'Ensambya nali ndwaliddeyo nali ndwalizaayo ndimanyi eddwaliro ly'Ensambya lirina abalwadde aba buli kika mu categories ez'enjawulo baministers bagendayo waliyo n'abagendayo nga bali mikono gya security nga bogamba nti omuntu ono ali mikono gya security ne ajjanjabirwa Nsambya abantu abamu abalina obukuumi obw'enjawulo kakati eddwaliro eriri mu kaliba eyo lirina okuba ne systems eziri very strong okuvira ddala ku kuadmitting omulwadde ku entry ng'oyingira eddwaliro balina okubeera nga basobola okubeera abeegendereza okumanya ani ayingira ani yazze alagawa agenda kukola ki tekitegeeza nti omuba ne systems mulwise abantu oba mubalemesa okuyingira naye system eyo oba yeetaaga kugobererwa mitendera emituufu kakati obuzibu obuli nkwadde scenario ey'eddwaliro erina abantu abalina kaliba abali mu kaliba ez'enjawulo gwe nojja okuyingira nga muleeta omulwadde wammwe ne muyingiza fujjo nga temuli organized temuwandiise ekyokuwandika kiteke ku bbali engeri gye muyingira ku gate mulina omulwadde gwe mulina yes mu mbeera bwetyo mwetaaga bwetaazi kubeera organized mummwe mubaamu abakulembedde ajja okugamba abasirikale bano nti twetaaga buyambi emergency omuntu waffe afunye obuzibu tulabeko scenarios nyingi njakukola ekyokulabirako president wa NUP bwe yafuna obuzibu bitundu byekira bamuddusa awo tulabeko n'abalwadde abala bangi bwe baddusiza Ensambya era abalwadde abo ne bayambibwa ne bakolebwako in this case bano baleese omuntu waabwe tetumanyi mbeera gye yalimu by then naye process y'okuyingiza omuntu waabwe mu ddwaliro nabo bennyini ne bagifuula nzibu olw'ebigambo bye baayolekereza ng'abo abali ku geeti olw'eryanyi n'okwemanya kwe baayolesa nga baagala okuyingira mu geeti ebigambo bye baayogeranga n'amalala ge baakozesa nga mutaasa muntu wammwe ate ebyo byonna mubiteeka ebbali ebyokwemanya n'okweraga ne mutaasa omuntu gwe mwagala okuyingiza munda kakati bwe mmala okuyingira munda ne bwe kibanga owa security yabatawanyiza ku mulyango naye ne muyingira munda kumbe nga tekuliko omusawo amateeka n'ebiragiro mubikomya gye mubadde ne mukkiriza omusawo yagende mu maaso n'okubabuulira ki ekiddako mu scenario bwetyo olaba abantu gurupu y'abavubuka abatafugibwa abeetolodde abasawo nga bawa orders bawa ebiragiro bavuma bavoola wabaddewo n'embeera omu bwe yakubye omusawo oluyi omusawo bwe yayogedde oluzungu kati scenario eyo yonna yonna ogenda ogyetegeeza nti n'omusawo ono agenda okulabirira omuntu wo oba oli awo kiba kizibu ebiseera ebisinga abasawo bagamba nti ani ali ku mulwadde ono nagamba omu ku mmwe ajje naye mmwe muzze mwenna omulwadde mukimanyi muyi ali ku accident oba wa accident oba kyonna ekyamutuuseeko
naye mutandise okuwa abasawo bano amateeka so nga mugenda okujja nno eri abasawo muba mmwe temumanyi na kyakukola mwetaaga bwetaazi kubagayidinga ng'ate muwuliriza ekiba kigenda mu maaso. Njagala kuwa katono nnyo okusaidia abasawo. G'oyinza okugenda mu ddwaliro eryo ng'olina omulwaddewo naye ng'omulwadde amaze wiiki namba alaba abalwadde abalala batali babo omusawo kubanga eddwaliro lijjula libamu abalwadde ab'enjawulo abali kalebeerebwe abaleetebwa nga n'okufa baafudde dda waliwo n'ababafiira mu ngalo nga babarecevinga waliwo n'abalwadde abafa nga ddala entuuko yatuuse nga omulwadde alina kufa kati ebyo yabiraba alaba dda omusawo gw'okufiira mu ddwaliro si kipya gyali ekyo kimu. Ekyokubiri ayinza n'okuba mu process yeyo abalwadde abo babadde ajjanjaba nga kimuyitirirako naye ebiseera ebimu n'agamba olunaku olwo lubadde luzibu nnyo for example kati gwe ozze mu kifo ky'okulaba nti embeera y'omulwadde ono y'omusawo tojjongera kugiwa buzibu ate ojja na pressure ojja na mpaka ojja na fujjo ojja na bivumo ojja na malala ojja na kweraga. Ebiseera ebisinga nze ntera okugamba abantu nti waliwo abantu abali special mu bulamu bwaffe ng'abantu abo bakulu kuliko abajja okwewunyisa be ba house managers be muyita aba maids ababeera ewaka ewammwe emmere gye muli abagifumba buli lunaku basobola okubakola ekyobulabe kyonna naye olaba abantu ababeera n'abantu abo nga babayisa ng'ebitagasa okuli okubakuba naye nga yafumba emmere eyo gy'olya so nga ate emmere ya bulabe nnyo eri obulamu bw'omuntu. So n'omusawo gy'ogenza okujjanja ebayisa omuntu wo wa bulabe nnyo ate wa mugaso nnyo nti anything can happen ku mulwaddewo nti mumbeera mujjidde ne period eyo ng'okyamuvuma okyamutawaanya bw'afuna akadde naga kansoke nkuwulira eddwaliro n'engeri gye yafuddemu nakyo ekyavuddeko okufa kwe nekisobokera ddala n'okuba nti oba oli awo yagenza okutuuka mu ddwaliro nga afudde obanga tebakirina kye baza mu buli mbeera yonna. Nawulidde ku nsonga abantu gye boogerako ey'abantu abajjamu parts ez'abantu nabako interview ku Hard Questions Serwanja nga abuuza omu ku ba doctors ab'emulago Dr. Nanyonyola yali open, very open nga nyonyola kye bakola nalwaki bakikola kubanga ebiseera ebisinga ng'omuntu yafudde mu scenario ngeezo waliwo ebintu bibiri. Omusawo yekka yatendekebwa yalina obukugu okudikira yalinga omuntu nti afudde. Omusawo sigwe okugamba nti omusawo alina obukugu yalina okudikira yalinga nti omuntu afudde. Ekyo kimu. Ekyokubiri omusawo yekka alina obukugu yalina mandate okudikira yalinga kye kisa omuntu sigwe okugamba nti afudde kino nga kuba ripooti batera nnyo okuzaagala afudde okudikira yalinga nti ddala afudde kye kimuse okudikira yalinga era musawo mukugu yakikola naye okukakasa kye kisa omuntu ebiseera ebisinga obungi abasawo beetaaga okusala omuntu oyo bakebere munda oluusi weesiŋŋaana ng'ebyo bibeerawo babikola. Tuyinza okubabuuza lwaki bakikola n'enteeka ebyo bya lulala naye okukikola bakikolera ddala si kwagala kubba bitundu by'abantu oba oli awo ne wayinza okubaawo ensonga enkulu kubanga naye abasawo kati abayiga mu malwaliro gonna agasomesa okujjanjaba bayigira ku parts ezo okukakasa omutima okukakasa bayigira ku ezo parts z'abantu kiwulikika ngeri nnyo n'okukiwa n'ensisi nti omuntu osobola okumuzika nga talina mu parts naye kikolebwa olw'ensonga ezo ez'enjawulo. Maybe gavumenti eyinza okuddamu n'ekola ku nteekateeka za policies n'enkola engeri gye balina okuba nti babikolamu n'obeerawo amateeka kituufu kibaayo kikolebwa naye abasawo basobola okunnyonnyola lwaki bakikola eyinza okuba story of another day naye ekisinga okubeera ekikulu in this case enneeyisa yogwe omuntu aleese omulwadde nkulu nnyo
ku survival y'omulwadde gw'otute mu ddwaliro nga tunagenda ku kya ssente kyakuseera n'obutaseera because service teri service ya bwereere olaba ne mu ddwaliro lya gavumenti olina okusasulayo ssente so bw'ocomplaininga ku nsambya no complaininga ku Lubaga no complaininga ku Kibuli no complaininga ku malwaliro gonna nga ga bwannannyini olw'okuba gakusabye ssente oba oli mu nsobi ate nga walironzeewo kubanga eddwaliro ly'oba ogenzeemu lisasuza ssente ekyo kya ssente mmeka bakyajinga n'ebirala kiyinza okubeera ekyolulala kubanga olwalidi waliwo ne cheap alternatives ne cheap alternatives zikuwaaki nze njagala nnyo ffe abagenda mu malwaliro tumanye nti ono omusawo gw'ogenda okuzisinkana ogenze ng'oyagala kufuna buyambi obuyambi bw'oyagala okufuna kubanga singa omusawo akubuuza ekibuuzo nti omulwadde ono alwalidde ebbanga ki n'omugamba ntumaze mwezi mulamba nga tugezaako mu malwaliro amalala ekyamazima obanga agamba nti tuzze wano okufuna miracle nti wala tutambudde biganye tuzze wano kufuna kisembe kati tujja ku kino ekya accident nti omuntu bw'afuna accident waliwo abafiirawo on spot waliwo ababeera ne injuries nga injuries ezo tasobola kubeerawo ddakiika ziwera 15 olw'okumuyoola nga kyassa tekitegeeza nti mugenda mutuusa mu ddwaliro nga mulamu ne bw'aba yakatuuka mu ddwaliro asobola okufa because okufa Katonda yamanyi nteekateeka ze n'engeri abantu gye bagenda maaso n'okuba nti obaolyawo bakutuukako mu ngeri yonna kino kireme kuba beetu basawo kweyisa nga bwe baagala nga bwe nkugambye ku ntandikwa nti waliwo abasawo bangi abeeyisa obubi nga balinga abagenda mu busawo nga babakase bukasi naye waliwo ekyamazima enneeyisa y'abantu bano abatwala abantu baabwe njakuba ekyokulabirako mu bantu abali mu class y'aba celebrities abo basinga nno n'okubeera n'obuzibu because bo bagenda mu ddwaliro baba bamanyi nti buli ali mu ddwaliro abamanyi kuva ku musawo buli omuntu abamanyi era nti alina okubawa respect ey'enjawulo oba esusse ennyo to the extent nti omusawo ne waba abadde alina omuntu omala gwali mu kusaako eccupa oba oxygen asooka amuleke ajje kuggwa eyakatuuka nkugambye nti amalwaliro gaba ne processes ne systems omuntu gw'ogenda okwadimiti ng'agudde ku accident yes naye olina by'oyinza okubuuza ani amuleese azaatya kyekyabaddewo because at the end of the day singa tugeza abamuleese badduka ne bagenda and it was the case ogenda kunnyonnyola otya at the end of the day ekyokubiri omusawo ayinza obutabuuza nnyo naye kati poliisi ejja kubuuza nze nkimanyi ejja kubuuza the actual details ez'omulenzi ono eyafudde yagudde atya ku accident era yamusanzeewa wabaddewo bameka baani abalala bafunye obuzibu mu scenario y'emu era kyabaddewo saawa meka kyatutte ebbanga ky'okuvaawo mwamugye okumutuusa ensambya mu ddwaliro because waliwo okwekwasa obwekwasa nti bwe twadira eyinza wano nga tuyingira maybe omuntu oyo n'alyoka atufaako naye kisobokera ddala okuba nti oba oli awo nabo baaluddewo n'okuvaayo gye baabadde okumuleeta mu ddwaliro ensambya agamu ku malwaliro agasinga okubeera amalungi mu Uganda eno amalwaliro ag'ekereziya yonna gye gali ne bweba Health Center 3 naye nga ya kereziya gatera okubeera amalwaliro amalungi amalwaliro ag'emizikiti oba amalwaliro ag'obuyisiraamu kati wano oyinza okulaba ng'eddwaliro ery'ekibuli amalwaliro ago gabeera malungi amalwaliro ag'ekkanisa nga bw'olaba Mmengo amalwaliro gabeera malungi aga gavumenti galina issues zaago naye oba oli awo waliwo n'agakola obulungi tumalize kati ngambye oli omuliro guli mu kuggwako kati nga tumaliriza nze njagala buli agenda maaso n'okukola comment ye atunuulire nnyo enneeyisa y'abavubuka bano bwe babadde bayingira ensambya ne bye baakoze nga biri nsambya singa gwe wabadde omusawo osobola okutaasa amangu omuntu oyo abadde atuusiddwako obuzibu nga tonnabagenda maaso nakubuleminga ddwaliro weebuuze engeri gye beeyisizaamu singa gwe wabadde omusawo nga gwe ogenda okukola ku muntu waabwe oba gwe ogenda gwe ali mu kumukolako
wandisobodde oconcentratinga n'omukolako naawona ekyo kibuuzo kikulu awo nno osobola okugenda maaso n'oblaming eddwaliro oba n'omanya ekituufu ddala ekyabaddewo